eziri mu bitundu ebyo. So ate ebyo hamwe mwahurira kubire embaju ibiri emisingi y'ebyentaasya enguuto amashanyarazi n'ebindi n'amaizi kandi oriyo rubaju emisingi y'ebyentura y'abantu amarwariro n'amashomero byona hamwe entunguuka mwikiriza ngu ebiri muri bunyaruguru hati bimwe bikabitarumu nk'amashanyarazi gatera gatazayo hati gariyo icyo ni ikimanya abo kuba nakuno na rubirizi ekitene amashanyarazi tukagaya akasese twagaretsa aha. Museveni era asabye ababaka ba Parliamenti ya Uganda nti batandikenga okutambuliza embalirira y'eggwanga ku manifesto y'ekibiina ky'NRM kubanga kyekiri mu buyinza. Mu district y'Emitoma, Museveni asinzidde mu kisaawe ky'ekirambi Ruhinda Market Grounds n'asuubiza nti agenda kukola enguudo okuli olwa Ishaka Kashensero wamu n'olwa Mitoma oluyitamu okutuuka e Rukunjiri n'oluguudo lwa Buzibwera Nyakambu Rukunjiri. Museveni ng'awerekeddwako mukyala we Janet Kata Museveni ye mukyala we asabye abavubuka mu bitundu ebyo balwane nnyo okukuuma ebituukiddwako NRM. Nimanya population ya Uganda hati ina abaana bengi abazaire mu myaka egyo abatakumanya hiturigire nk'ihanga konka nicyo ndi kusiimira abakuru abari aha. Nyenda kusiima Honorable Deputy Speaker Tayebogu nyenda kumusiima mu maisho ganyu habw'okuba omudureebi akozire omurimo muhango munonga kugezaho okugarukanisa abantu aba NRM bonka. Ebyo nga bikyali bityo, omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde abavubuka mu ggwanga babeere bakalabakalaba eri ebitongole by'ebyokwerinda ebimaliridde okubayiwa mu makomera. Kyagulanyi Ssentamu okwogera bino asinzidde mu disitulikiti y'Eddokolo ne Amolata n'alumiriza nti waliwo olukwe oluukidde okukwata abavubuka n'okubeetamya kakuyege oyo kwe kubakuutira obutava ku mulamwa. Mu mbeera y'emu Kyagulanyi yennyamidde olw'enguudo zonna embi eziri mu bitundu by'Eddokolo enfufu gye balyanga emmere n'asuubiza nti singa bamulonda agenda kuzibakolirako. And when it came to elections, the people of Dokolo, there's an election on the 15th of January. I'm very sure you know how to respond to people who oppress you. As the young generation of Uganda, you, the majority, you who have been betrayed, you have been lied to, you who have been blindfolded, I'm telling you we have a chance of a new Uganda. A new Uganda where all of us will be equal. Everywhere we've been passing, they blocked us from using the main roads. And even the small road follow us and tear gas the people. Atakutte bendera y'ekibiina kya National Peasants Party Robert Kasibantu olwaleero alumazeeko ng'atalaga disitulikiti y'e Oyamu ne Moyo ng'aperereza abayi bamulonde era abasabye nti bamulonde akulaakulanye ebyobulimi naddala okulima omuwemba ne kasooli n'okubafunira akatale. Obutale bwa kasooli of course nti olwedde mu Kampala we tulina obutale obumala naye olw'amakubo nti bubazibuwalira ebirime byabwe okutuuka eno kati tulina kusooka kubazimbira butale mu bitundu byabwe ate ne tusetingawo stable prices ku bintu byabwe bye balima. Anti kati buli ozimba obutale mu kitundu oba mu regioni n'ozimba akatale akali ku mutindo nti abalimi bano kibayamba okutwala ebintu byabwe ne babitundawo then bana abava mu international markets kibanguyira okujja okunona ebintu ebyo okubireeta mu butale bw'ensi yonna. Mu mbeera y'emu poliisi ya Uganda erangiridde nti ekkaanyiza n'abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga okugoberera amateeka kikendeeze ku bawagizi ababamu ku beesimbyewo ku bwa pulezidenti okukubanga omukka ogubalagala. Bino bivudde mu nsisinkano ebaddewo olwaliro wakati w'abeesimbyewo ku bwa pulezidenti n'akakiiko ak'ebyokulonda ng'ensinkano eno ebadde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu kibuga Kampala. Avunaanyizibwa ku bikwekweto bya poliisi Frank Mwesigwa agambye nti balina essuubi ddene nti abeesimbyewo ku bwa pulezidenti bagenda kugondera ebikkaanyiziddwako mu nsisinkano eyo okwewala obusambattuko mu nnaku ezisigaddeyo okutuuka ku kulonda kwa bonna.
tukanyiza nti campaigns zijja kuwanga zikoma sawa 12 ekyokubiri ba agents ba candidates tubabulire nti babulire ba candidates batambula mu makubo baleke kuyisa ebivulu babeere nga ba candidates basobola kukubira ku bantu nga bayitabo naye ekyokuyita abantu tumuje tutambule wamu ekyo tukikanyizako nti bababulire venue gye balaga then bajja kubasanga eyo babawe message so nsubira nti eno meeting ejja kutuyambako okulaba nti ffe ne candidates abeesimbewo na agents kolera wamu. Ate ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama agambye nti basuubira nti abeesimbyewo oluvannyuma lw'ensinkano ya leero bagenda kuddamu okugoberera ennambika eyabaweebwa nga batandika kakuyege waabwe. Tetusobola kweyongera okutambula nga bwe tubadde tutambula ne tuleetawo akacyankalano okweraliikirira okuyiwa omusaayi ne tugamba bakandidate twafulumya biki ebirina okugobererwa nga kandidate akola campaigns. Lwaki tuweewala okusikiriza abantu ne bakwegattako bw'oba ove ekewuwo ogenda n'abantu b'omanyi nti bantu bwe bagenda kubeera mu tiimu yange tugenda nayo gindi ne gindi okuba campaign naye ogenda kukaka nigenda kutuuka omukubu n'osanga ekibinja ky'abantu bakweyunzeeko nalo kye ntubagamba nti bakandidates balina okuvunaanyizibwa okukola kyonna kisoboka obutakkiriza abantu kubeeyungako. Abamu ku bakiikiridde abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga bategeezezza nti basabye akakiiko k'ebyokulonda okuteeka ku nninga abatyobola eddembe ly'obuntu mu kakuyege. David Lewis Rubongoya ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP agambye nti bagenda kulondoola enneeyisa ya poliisi okulaba obanga eteeka mu nkola ebikkaanyiziddwako mu nsisinkano ya leero. Etteeka bwe liba ligamba nti first of all ffenna twenkana wansi w'amateeka bw'onogamba mu aba NUP tugenda balisa akakanja bwe mukola procession naye aba NRM tugenda baprotectinga ekyo tekiba kya bwenkanya sooka tulabe enneeyisa yaabwe yegenda determininga naye era tubagambye nti kati eno meeting ebadde yakusatu tubabulidde meeting eno nti meetings zino kati bbiri ezasooka tezirina kye zituyambye kubanga twajja wano era abapoliisi ne bekomitinga era bwe twadda mu field ne mulaba byonna bye badde bakola so katusuubire oba oliawo nti after today banaatereeza mu Ye Moses Byaruhanga ow'ekibiina ky'NRM agambye nti wateekeddwa okubawo enkola erungamya okuyisa ebivvulu mu kunoonya akalulu. Tugezeeko okwewala abantu kutambula mu procession nga oluguudo lwonna balusazeewo nga abalala abakosa oluguudo olwo tebasobola olukozesa. Oba candidate agenda ku rally abantu abasange ku rally aleme kutambula nabo nga agenda ku rally abaye nga abasangayo naye baba basanze mu kuba asobola okubawo kajambo ye n'agenda maaso ku rally ye. Osanga abantu nga bakulinze sobola bawuubirako n'ogenda maaso gy'olaga kubeera ne rally yo. Ne so sinkana abantu nga bali abantu n'ogifuula rally. Ate ye akiikiridde munna FDC James Nathan Nalamafabi nga ye Augustine Ojabire agambye nti beemulukunyiza ku bantu abazze babalumba mu bifo eby'enjawulo gye banoonyeza akalulu. Wetwali ehoima kwalumbibwa abantu babiri asooka ye police owokubiri ye NUP wetwatuuka saidi z'ebutebo ate ne tulumbibwa aba NUP era abantu baffe ne bakosebwa wetwatuuse era olwajjo wano ekyaddondo aba NUP era ne batulumba abamu ne babakuba ne bakosebwa twali saidi z'ebusoga saidi z'ebuyende NRM netulumba era abantu ne bakola ki ne bakubibwa so olwaleero ensonga etugireese maaso ga kakiiko k'ebyokulonda tukakasenga ebibiina we babisazeewo tulwane tufuneyo olunaku nga lwakwekuba naye tubadde basanyufu nti bannaffe aba NUP bavuddeyo ne beetonda. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga ajjukizza ebika by'Abaganda okunyiikiza akaweefube w'okusiga ensimbi kibiyamba okuva mu bwavu. Katikkiro agambye nti enkulaakulana y'abazzukulu mu Buganda esaanye etandikire ku by'enkulaakulana omuli okuzimba amasomero n'ebirala omuva ensimbi ng'abavubuka basembezeddwa ku mwanjo. Bw'abadde asinkanye olukiiko olufuzi olw'ekika ky'omutima omuyanja Mbulange Mengo nga lukulembeddwamu omukulu w'ekika ky'omutima omuyanja Omutaka Namugera Kakeeto Kasekende Nicholas ow'omu mbuga akinogaanyizza nti okuzza obwakabaka ku ntikko mu bika kirina kutandikira mu bika nga bukyali. Jajja nkwebaza okunokolayo ensonga eyo gy'oyogeddeyo okuzimba ekizimbe emutundwe era oyo atutawaanya lwakuba ettaka lyereere singa twali tulizimbyeko singa tatutawaanya ate ne Sako era bwe naamala okuwuliziganya ne mukama wange Katikkiro tutandikirewo gavumenti ng'ekyali mpya omanyi omugole nga tannava mu kisenge enkyakya za bba azigwako nga bw'ayagala
ng'obugole bukyamuliko bwe bitandika okubanyiga nga bakyamuganya okukwata mu bigere mutima muganya naye wano mu bugole nga tuli bagole tulina okutandikirawo tewali kulwa twatandiseeko emabega eyo enteekateeka ali nsabye ab'omutima 300 abasobola okutuwa akakadde gye bali bayitirivu naye tetwatambula katukono tulina okutambula ate n'okwongera amaanyi mu kittavvulu kyaffe. Katikkiro Charles Peter Mayiga alondeddwa ng'omuwi w'amagezi mu lukiiko olukulu olw'ekika ky'omutima omuyanja asabye bazzukulu banne omuli abavubuka okumanya amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka nga bateeka mu nkola ebiragiro bye. Ebittavu ebyo birimu ssente mpitirivu ndowooza mwalaba ekizimbe kye naggulawo nga tujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka Buddu wali ekya CBS Poosa Buddu kizimbe kye kisinga kati obuwanvu mu Masaka. Ebyo ebittavu bibamu ssente mpitirivu kubanga biwola obukwakkuliza obusaamusaamu ne ssente ziba nsaamusaamu omuntu z'asobola era jjajja namugamba olulala Ssaabasajja yakambuza emirundi 2 ku kittavu ekyo nambuza ekittavu kyo mu kitambula kitya emirundi 2 era jjajja nujjukira nga nakugamba akati Kabaka bw'olaba abuuza ekintu omanya nti alina byakiwuliddeko n'abakulembeze jjajja baatuwadde abavubuka tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nti tusikiriza abavubuka kubanga abato bano bakola ebitundu 7.5 ku buli 100 mwali mutunudde ku bibalo ebyava mu kubala abantu. Omutaka Namugera Kakeeto Kasekende Nicholas alonze Katikkiro we Mujuzi Kiteke Frederick akubeera ssentebe w'olukiiko olukulembera ekika ky'omutima n'amusaba afeeyo nnyo okutuukiriza ebiruubirirwa eby'ekika byonna mu bazzukulu ekika kigende mu maaso. Nga ssentebe w'olukiiko olina okukubiriza enkiiko zonna ez'olukiiko ate n'okwetaba mu kuteesa n'okuleeta ebirowoozo ebiyamba mu kuteekerateekera ekika okutambula obulungi okutuukiriza ebigendererwa n'ebiruubirirwa by'ekika ky'omutima. Olukiiko lw'olondeddwako nga ssentebe lwe lulina obuvunaanyizibwa okuteeseza okuteekerateekera n'okutemera ekika empenda. Omutaka Namugera yennyamidde olw'abo baayisa basatuusi abeefunyiridde ettaka ly'ekika emutundwe ekiziŋŋamiza enkulaakulana y'ekika kyonna. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Lwengo beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II olw'akaweefube gw'atadde mu kukunga abantu okwewala ekirwadde ekya Mukenenya. Ab'ebyobulamu mu Lwengo beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abalina akawuka ka Mukenenya ogukyali omunene mu kitundu ekyo nga kati abantu ebitundu 8 n'obuwuzi 2 ku buli 100 be balina akawuka ka Mukenenya. Bategeezezza nti kino kivudde ku bantu okukozesa ennyo ebiragalalagala, okunywa omwenge, obutabanguko mu maka n'ebirala. Edwin Namwanga omwogezi w'enteekateeka ey'okulwanyisa Mukenenya mu disitulikiti y'e Lwengo agambye nti omuwendo ogw'abantu abali ku ddagala lya ARVs mu kiseera kino gweyongedde kwe kusaba n'abatannalitandika bafeeyo okulimira olw'okutaasa obulamu. Kabaka wa Buganda olw'enteekateeka gye yali okubamu omutwe ey'okuziyiza obulwadde bwa Mukenenya. Mu Lwengo disitulikiti etukoledde nnyo tulabye ng'abantu beeyongera okwekebeza ate ne beeyongera n'okumira eddagala era n'abo abalimira ne bongera okulinywererako. The prevalence ya Lwengo eri waggulu eri 8 n'obutundutundu 2 ku buli 100 naye ate abamira eddagala bangi ebitundu 86 ku buli 100 bamira eddagala ate tulaba nti abantu abakozesa ebiragalalagala mu Lwengo bangi. Ssentebe w'eggombolola ya Lwengo Rural Lawrence Kizito yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima ne yeenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa akawuka aka Mukenenya era kaakana abavubuka bawerako bawulidde ekiragiro kye. Twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'akaweefube yateekawo olw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya neebaza ne Katikkiro wa Buganda. Emabega kaawo ttiimu we yajjira abantu baffe abamu baali baliyita ddogo era abantu baffe abamu nga bagenze mu basawo Abaganda ne babanyagululako ssente ne bazibamalako ne bagenda okukizuula nti obulwadde bwa siriimu buyitira mu kwegatta. N'olwekyo neebaza abavubuka ab'ennaku zino abaawulira omulango gwa Ssaabasajja Kabaka babadde bafuddeyo nnyo naddala mu disitulikiti ya Lwengo okulabika nga beekebeza akalwadde kano.